Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allah wekitiibwa tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasana ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tukyagendera ddala mu maaso n'omusomo gwaffe guno ogw'ekitiibwa ogwa yasaruna. Naam, agamba Sheikh nti kino kitundu kiva mu Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Famnun aw amsik بغير حساب آمين. فمنن أو أمسك بغير بغير حساب. فمنن أو أمسك بغير حساب Amin. Naam. Kakati agambye nti darusu namba 2 tolekedde omusomo gwaki ogwa 2 agenda kusomesa ku kye bayita shadda. Kano ka W kuolaba kano otegedde kano ka W ke kategeeza nti ennyukuta ezo ziri 2 it is 2 in 1. Kitegedde kiba kitegeeza ziba nzigumize, ntegereka oba ogenda kugumiza ekigambo ekyo. Kitegedde ati for example mu Luganda tulina ebigambo ebigumira kati ng'omusajja yo jja eggumira omusajja so omusajja. Kitegedde omubbi so omubi. Omubi kyawukana amakulu n'omubbi. Kitegedde bi omubbi ntegereka ate kyala amazzi. Kitegedde zine zikola ki nezigumira. Kitegedde so tuyiga okugumiza ekintu. Kitegedde tusawe ennyukuta ezannamasasana nga zikola ki nga zigumira. Kakati eno kano mukamanyi tugambye kano kikashadda era bw'okasanga ku nnyukuta oba ogenda kola ki kugumiza. Kitegedde kano mukamanyi kafatha mukamanyi shadda kasra mugimanyi, mumanyi dhamma ne shadda kati mugize, eno sukuni mugimanyi, eno fathatain mugimanyi nayo. Eno shadda kasratain mugimanyi, shadda dhammatain mugimanyi, alf almaddi mugimanyi, shadda alf almaddi ndala eno kasra maddi. Kitegedde ate eno dhamma maddi eno n'eno zino zimaddu twaziraba mu dawusu yaffe nga tunakola tunakusoma tajwid. So just scrolling insha Allah ta'ala ojja kulaba buli kimu kikola ki kitagisa emabega insha Allah bwanga tewaliwo kola ki scrolling insha Allah ta'ala otunone emabega ojja kulaba obubonero obwo. So tuyize akabonero akashadda mu darusu ya 2 tugambye kabonero akagumiza ennyukuta ojatula with strength ojatula n'amaanyi n'ogiraga nti weeri. Kitegedde n'ogumiza. So insha Allah ta'ala tugenda kutunula ku examples za shadda mu darusu ya 2 insha Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.